Enteekateeka za Lord Mayor Erias Lukwago ez'okuyingira office ku City Hall oyinza okugamba nti zigudde butaka oluvannyuma lwa poliisi okumutwalira ekiwandiiko enkyaleero ekimutangira okuyingira office zino nga tanalayizibwa. Kitwalidde poliisi akaseera akazibu okunnyonnyola ekiwandiiko ky'ereese olw'ebibuuzo eby'okumukumu okuva wa Lukwago. What I want to know how this letter ended up in the hands of the police, because I don't see it being addressed to the police, neither is it copied to you. So basically that to KMP or to me. no, I'm saying to KMP. How was it delivered to KMP? Anyway, so for us we're coming in to avoid the clash. I understand. That's our role. But everything should be done formally and in compliance with the law. Oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko kino Lukwago ategeeza bannamawulire nti wakukozesa maanyi nga poliisi bwe badde esuubira naye wakugenda maaso n'okulwanira enfuga ey'amateeka. Mpulirangako yagaana Jennifer Semakula Musisi Naku kujjayo mpapula kujjayo esimbewo ku bwa Lord Mayor. Simuulirangayo bw'abanga kye yali ayagala yalizze ne tubbinsanya eyalwebwe yali mpangudde nga bannakampala bagimukwasizza ofiisi n'ali mugambye nti nyabo maama yoga era genda maaso wereze kubanga eri ofiisi y'abantu. Ono anenyezza nnyo Essiga Eddamuzi okozesebwa ng'okutaputa amateeka ekifuulanenge. Ekintu ayogera Essiga Eddamuzi kyasambaze. Ewuunya nti President Museveni ekyamutwala mu nsiko kuzaawo nfuga y'amateeka na demokrasiya. Kati mubuuza emitwalo 8 egy'abantu abaafa e Luweero gyafiira ki? Yonna ensonga zonna za kooti ekyalina omusango era omusango guno bagenda kugusala naye baali badde enjuyi zombi zaali badde nga bonna bakakkamu kubanga kooti bagenda kubagulira ekyenkomeredde ku nsonga eyo. Lukwago bw'atyo eky'okuyingira ofiisi amaze n'akita oba n'asalawo okulumba ofiisi za mmyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma amunnyonnyola ku kiwandiiko kino ekimulemesezza. Era poliisi omulese neyeeyongerayo wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga n'abavubuka poliisi beeganye abakuba abantu emiggo balabiddwa ku pikipiki ezitaliiko nnamba nga nabo bamulondoola. Lukwago bw'atuuze ku kkooti enkulu etuula ku Trade Towers wano mu Kampala agenze butereevu mu ofiisi y'omulamuzi Kavuma. Webuzibidde nga ofiisi ya mmyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma etaddewo olunaku lw'enkya okusinkana enjuyi zombi okuzitaawulula. Okusinziira ku bibaddewo olunaku lwa leero kikkaanyiziddwako enjuyi zombi bwa Lord Mayor Lukwago ng'ayita mu bannamateeka be ne bannamateeka aba gavumenti bajja kusinkana omumyuka Ssaabalamuzi w'ekitiibwa Kavuma. Mu kiwandiiko kino poliisi yeereetedde Lukwago kitangira Lukwago okuyingira ofiisi za Lord Mayor esangibwa ku City Hall nga tanalayizibwa nga Mayor. Ivan Kimolo Kigozi, NTV Akawungezi.